Mwami Kadama TV yeebaliseko teliko bano mwe bali kutuwagana mwe bali kufaayo gye tuli manye ekintu kino kya njawulo waliwo omuntu asobola okumanya omuntu n'amanya n'embeera mw'ayita n'amutegeera naye mulimu abantu abamu ngasobola okukimanya naye tasobola kumanya ki ky'oyitamu kati mmwe tubeebaza okutufaako naye ensonga ebadde ennuma era ennumya omutwe njagala gavumenti etutaase etereeze mu kino ekintu emabegako kaawo waliwo omuwala bwe yateekayo ka audio namuwulira gagamba yafunye information abaana bagenda tandika okuyingira e Jordan naye Mwami Kadama TV ndowooza saali online ebiseera ebyo kubanga omanyi eno batuggyako amasimu naye mbadde njagala ontangaazeemu gavumenti bukwakulizo ki bwe yateeka ku gavumenti y'e Jordan kyembadde nkusaba ontangaazeemu era obubaka bwange buno waliwo omuntu gwe ngenda osaba abuntuusize eri mu pulezidenti Museveni okitegeera kubanga nali nze simanyi nali online naye bosi wange nalaba bakukuta naye neefuula nti olulimi silutegeera naye nga ntegeeramu nagenda okumanya tetugenda abaana tebagenda kuddamu okuyingira Jordan kati bwe nawulira dda ku kavoisi kyannuma nno kyannumira ddala bana ekyannuma kubanga e Jordan bantu balimba kyekisooka bayinza okujja e Uganda ng'ozze kukola mulimu omulala n'otuuka eno omulimu ne bagushifutinga ne baguwa omulala n'oba nga okola mulala nze example naveeyo nga bampadde mulimu mulala okutuuka eno omulimu ne baguwa mulala Mwami Kadama TV omukyala nayogera naye direct yaŋŋamba alina abaana alina omwana omu naveeyo nga manyi omwana okutuuka eno abantu bali 6 ennyumba nnene kyava ngamba genda weebake neebaka bagenda kukima tebankima ku makya yankeera ng'akuba oluggi ng'awoggana nembuuza ate oba kiki tebankimi kutegeera n'aŋŋamba yitawo olongoose nemubuuza nga tebankimi n'aŋŋamba oyinza okukola wano kati namala ewiiki nnamba nga sinnagenda tetunnagenda eno gye batutwala ne batuwummugula ebyo ebiiso byabwe nga sinnaba wiiki eyo Mwami Kadama TV yampisawo embulamu bwange sirigyerabira kyenva nkompuleyininga ne ŋŋamba bba wange ne mugamba wabula embeera mbi ate ekyokubiri omulimu gwange bagukyusizza ono gwenkolera mugezi kuba yeeyita maama wa WhatsApp yaŋŋamba agenda kundagako yinza ntya okugamba bba wange ebigambo ebyo kitegeera ne baleeta omunnayuganda ese wiiki funa bayita omuganda nga wayise wiiki emu ne baŋŋamba wuuyo agenda kukuyambako toddamu okulekana nti ennyumba nnene kyokka we bamuleeta bamuwa omwana gwe baŋŋamba nze gwe ngenda okulera alina emyaka 2 bamuwa omwana ng'ali myezi 5 okitegeera kyokka omwana abaana beeno yali abalezi eka abamanyi alina kubeera ku mwana oyo nentoba Mwami Kadama TV n'akadda ku woofiisi emirundi 4 naye woofiisi zeeno abantu beeno bakusindika nga bw'olaba ekyonziira bakusikaasikanya tebagala kuwuliza by'oyogera nasanga omwana muwala ku woofiisi omuddugavu yatutuuza bw'atubuulirira muddeeyo mukole namubuuza nsonga ki gwe kujje mu kiyumba ekikyo n'okomawo bw'essimu yange evuze bosi wange n'atagimpa ne muganziza ku woofiisi ne mugamba tunuulirawo ensonga ekujje mu kiyumba kan you imagine essimu eyange bagiteeka off wayise ebbanga ng'ensonga yonna enkulu ebadde nnuma njagala kumanya gavumenti bukwakulizo ki bwe yateeka ku baana abantu otomera ennyumba nga nnene Mwami Kadama TV abaana balajana wano balina amayumba amanene naye nyina ennyumba eweza amadiiro 8 bathroom 9 yali erina kuba y'abantu 2 kubanga njawulemu era ogirabu naye oba olina ogitubamu kuba oli alina omwana kati akuze kuba bina tebumalako contract naye nakadda ka woofiisi emirundi 7 mpise mu mbeera enzibu
nagenda okuweekanga ekifuba kyange kirabika kirwadde ne mbasaba batwale mu ddwaliro ku bbiiru yange bankole sikaani baagaana lunaku lumu nayisibwa bubi nga sisobola afuna kamunguze nengwa bantwala mu x-ray. Can you imagine? Yaba mbuto ne mbagamba eno si sikaani olutalo lwabalukawo nno olwawera. Embeera gye mpise mu Mikadama TV nzibu nnyo. Mu nnaku nga 3 muto wange namuleeta ali eno e Jordan yabadde ava omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa ye bamulekera essimu namugamba nkikweke ava omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa ne mugasaba empeke oba bakutwale mu ddwaliro. Embeera gy'eri ya korona tebamutwala naye bamuwa empeke emu ekyo kiri original gye bagaba empeke emu naye ne kati tannaba kutereera wabula ali mu eyo embeera tegera naye mbadde njagala kumanya gavumenti ebukakulizo ki bweteeka kuba n'abantu kubanga omukisa tubadde weeguli mu Mikadama TV tulina omukisa nti bano abantu batumanyi tuli bakozi era bonna bavaayo ne basama ne bagamba mbu abanayoga tuli bakozi mbeera mu Mikadama TV otomera ennyumba ng'eyange ng'abantu balina omululu terigomba ku kyakulya okitegeera ng'ebyokulya abaana bagamba tobba si kirungi okubba ng'olina kubibba onfuna naye ne wabaawo oluusi lw'otunda nga tewalina kyakubba okitegeera n'oyita mu mbeera eyo naye ate ng'olina okukola simu Mikadama TV omutima gwange saagala kumba okolera ne bwe gusensinga kuba eno bo babuguzi naye nasinga kulwalira eno ne bwe gusensinga nti olutalo lwaluseewo mbeera mu peyini ey'ekitalinyi era bwenkomawo nsooka mu ddwaliro. Tuyina omukisa njagala gavumenti ebateekeko enninga balina otwongeza omusaala ekyo kyekisooka balina otulekera amasimu bakiteekawo ne mu ofiisi eza kampuni bakiteekemu omwana batemulekedde essimu afulumire waddewo ku ofiisi kibeerewo ng'amateeka okitegeera balina otwongeza omusaala mu nsi zonna bannayuganda ffe tuli abalayisi nga tetukola nnyo nga lwaki tuba tukola nnyo engeri gye batumanyi nti tuli bakozi lwaki batuwa obusente butono nnyo ate ne gavumenti ne tuzisindika ewaffe ne bazitema ekyo nno kinnumira nno ddala gavumenti awe beetugasizza akyoba gavumenti teraba bizinensi gyefunamu tesobola kukira nti bakadaama ebafunamu nnyo kati coronavirus baggalawo bizinensi ezisinga naye ife tusindise ssente oba famire zaffe teziri bulungi ne tuzisindika gavumenti ebeefuna kitegeera naye nga bizinensi endala eba tezifunamu ife beetufunamu onfuna kati gavumenti yandibadde efaayo weefunira naye teraba weefunira kali imagine abasuubuzi babaggala tebakikola tebayingiza baba tebalina kuwa musolo ife tuguwa kubanga tulina osindikira famire zaffe teziri bulungi gavumenti eri esigala ekola naye tuli eno tusiranye tesobola kugula bisale tukomewo ewaffe olw'ensonga y'ebyobufuzi okitegeera yandibadde abigula ebisale ne tukomawo ewaffe kubanga ye amanyi bulijjo bwakikola okitegeera ife ebyobufuzi ne bisigala nga bwe bife tudda tulema ofiira ku mawanga njagala bateekeko obukwakkulizo obwo bwe mbagambye ensonga ey'okubiri mu Mikadama TV naye nennuma gavumenti etuwuliriza esootinga ekya kontulakiti nakiwuliddeho kyasobodde kyogera kulasooka litaiti njagala kontulakiti esigale nga ya mwaka gumu ekyo tukisaba gavumenti bwegaana otereezamu ebyo ebintu ffe nga bakadaama abaana abawala n'abalezi tugenda kwekolamu omulimu essaawa yonna tugenda kwekolamu omulimu bwe balema okutunuulira ensonga zaffe balina otwongeza omusaala kyekisooka balina okutulekera amasimu ate kontrakiti enakuba ya mwaka gumu oba onfuna kubanga omwaka ogwo ogumu tebasobola kukola ki tebasobola kutulugunya nnyo naye bwe giba myaka 2 nze owange yakifuula na kirooto kya ntiisa yatuukanga n'ekiseera n'aŋŋamba emyaka 2 miramba ng'oliwa ntolya nnyama yandiga nze mu Mikadama TV siryandiga naye yaŋŋambanga ng'aboggola emyaka 2 gye nabeera n'otolya ennyama yandiga naye nga nakamalako emyaka 5-7 ng'akyantiisa bakifuula na kirooto kya ntiisa okutukanga okitegeera njagala kontrakiti sigale nga ya mwaka gumu okitegeera ate abaana babalekera amasimu
bano abeeno bagamba bateekamu ssente nnyingi okuyingira bagenda complaininga naye njagala gavumenti ku ssente zetusala ekendeeze ekavalinga eri ebbanja ekavalinga ebbanja ly'abantu byonna bakomplainze iffe tusigale ku mwaka guno ate ekyo essimu kakyogereko bwenti ekyessimu nze bakanzizaako esimu yankuba online bakanzizaako naye olaba waliwo enjawulo nze yali asiiba enjala munsi nesirya kati ndya ate ebinfumba naye luli ofumba ebintu byeno mubimanyi okitegeera naye nze nfumba naye ngaemmere omusonzi obutagiraba naye kati waliwo kenjawulo ge bazaako essimu yange baba bamanyi ngenda kwogera ngenda kukola kweri tegera bampa waifa naye ng'emabegako waifa eno bagimpa mu Desemba omwana waawe yayingiza omusajja mu nnyumba omuwala naatya tenyina mulomba n'agimpa bulijjo mbeera nayo nga yankukutu kati jjo omwezi guno wennyini bantadde online osanga omukyala eri nenyinyinga forget nanteeramu empya kitegeera nemba nga yalooza naakaddako naye nga bukyo kweni mpola naye olaba waliwo kenjawulo kyovula njagala abaana babalekera amasimu baganda baffe balina okufiira ku kyeyo Mwami Kadama TV waliwo omwana muwala yavudde n'agamba mulekeraawo okuyingiza abaana abato Mwami Kadama TV ekyo ngenda kiyimiriramu bwe nti nze mwennyini nina baganda bange bato naye bakuze nga bumanyi abaana abeeralula ate nga bazadde baffe tebalina bulungi ssente naye bonna bakuze maama tuzaala bawala bangi bonna mbalaba abaana bagenda ofunira embuto ewaka tebakyasoma Mwami Kadama TV bangamba beetaaga omwana myaka 22 nawaayo muto wange nga kimanyi mukozi kimanyi kubange waffe tuli bakazi bakozi ne bagamba alina emyaka 22 agenda weza 23 ne bagizuuminga emyaka ne giva ku 16 can you imagine ne girinnya mpaka mu 22 Mwami Kadama TV omwana ayingira mwali akola naye kimanyi mukozi n'omulala ngenda kumuleeta kubanze saagala mwana afunire nga kyengulangula tayimu mwana yakulegule alina funira mbuto ku kyalo Mwami Kadama TV ekintu ekyo tukikola okitegeera tukikola lwa nsonga tuba tulaba abaana bagenda kwonooneka naye nga mu byonna teryagala kuyingiza mwana muto naye embeera eri ewaffe e Uganda okitegeera ye tusindikiza okuyingiza abaana ne twongera mu myaka nga nze ndi muganda waabwe naye kyembadde nsaba okugonjolamu ekyo kampuni bwe ziba zibayingiza abaana abo mubatendeke mubasomese kyekiba kiri eno Mwami Kadama TV ensonga ey'okubiri abaana ba agenti ng'ogyeko kampuni oba agenti abali eno wansi abayingiza abaana mu nsi ez'enjawulo tubadde tubasaba taata tofiira ku mawanga bw'osanga ndi mulwadde ekifuba nga kirwadde nyamba ombuulira amazima nemu okufiira ku ggwanga nkusaba busabi kubanga Mwami Kadama TV kye nalabye n'ebyeno birimu ssebo enguzi eyo tuvayo nga tuli balwadde batatubuulira medical bijjukira mitwalo 18 biki okutuuka eno ogenda ku medical nga nabo bagamba oli mulamu kumbe bonna bali enguzi eri buli wamu munnange banga agambye nti enguzi eri buli wamu tuyingira eno nga tuli balwadde batandika otukozesa nga kimanyi tuli balwadde naye Mwami Kadama TV nasaba omukyalo ne muganza ku ofiisi embeera gye ndi mu mbi okitegeera nkikooye yaŋŋamba ne bw'okola otya ogenda kudda totwala bintu eyo ku ofiisi nyinamu omukono musasire ffe abakolera abanene abalina emikono mu ofiisi embeera gye tuyitamu bwino nagamba omukyala mpa ssente zange zimpe tonterekera ssente zange mpanje myezi 7 ntabuka kuba yali ampuushinze naye akunsinga ku madaala gwa bintu byali biwanvu bisobola kunyonyola bingi yaŋŋamba bw'oba oyagala ssente zo nziwebbaawo emyezi 7 ogenda kusayininga contract life today can you imagine bwate we yaŋŋamba okumpa emyezi gyange 7 naye namugamba zimuwe namugamba zigende kuba nkimanyi ndi mu mikono gya munene sirina wenyina kusimattukira naguma Mwami Kadama TV okufa naguma sente nzikwata nazisindika naye ne bw'oba olwadde noba otayagala kumanya naguma bwenfuna pain batera ogifuna nga olutalo lwaluseewo enkaaba
kisenge kyange ne teeka ekifuba wansi ku kitanda eddakiika 2 nenziramu nenkola. Omwana oli omuddugavu baleeta amanyi okuleka omwana ngalaba ndi mu mbeera mbi tajja nannyambako omwana amuleka n'akaaba ate bamukiriza omwana akaaba naye bambi afuna byamulimbisalimbisa najja nankwasizaako nalaba embeera gyendi mu sitiimu yangu. Mwami Kadama TV tusaba gavumenti enveeyo etuyambe. Njagala mwami Bebe Kuulo kuba nze ndi faani nze sifa ku byabufuzi naye nze ndi faani w'ekyo nkimanyi. Njagala ogambire mwami Museveni abaana nga tebannayingira Uganda abantu bano batutereka amateeka abantu bano ebatutereka amateeka obukwakulizo tulina okubuulira wano Kadama TV nga bulambulukufu bulungi ekyo bwe kigaana tugenda kwekolamu tusaba mutugambire embeera gye tuyitamu tugikuule nga tufuna obusente butono ne gavumenti n'ebutema. Ntuusa okwebaza kwange eri Kadama TV kubanza okuva lwe natandika okuba following otuufu nawulira nga nakkakkana era mbeebaza ku lwekyo mwebale twagala era ntumirako n'abaana bambi bonna bali ku kye bambi mugume teri kitawuwa nze nali mmanyi ekisibo ekyokubiri ngenda ffa naye kesaafa nagamba Mukama w'amaanyi ekitegeera teri kitawuwa. Waliwo omwana omuwala omulala omuddugavu nenterosanga naye baamuleeta nga bamugambye mulimu mulala ne bamuwa mulimu mulala ekitegeera. Mwami Kadama TV nze tuzunga naye bazunga nze buli mwana gwensanga oba mu Philippine oba muki nze mubuuza ofuna ssente mmeka oli mu mbeera ki mba nnyina omubuuza naye waliwo baddugavu abamu boosanga nga tebamukkiriza nakwogera woyogera nawe utalubalukawo tubasanga nnyo Mwami Kadama TV naye nze nkola bisaaki nina okumanya okitegeera. Omwana muwala yavudde n'agamba bw'Abannayuganda tukaaba nnyo mwensenda tebakaaba ejjo twasanze omwana muwala ng'akutte ensawo ye mu Philippine ng'agenda naye ng'ali mu kkubo yekka bw'ati. Abaana mwebali bw'obasanga ababuuze yadde si ba tribe yo yadde si baggwanga lyo babuuze baana bayita nabo mu mbeera embi yeemu n'eyaffe nze mbabuuza kasitaba nga amanyimu ku luzungu sinza amanyi nnyo oluzungu kiryawo naye bwe mbasanga bamanyimu oluzungu mubuuza nambuulira maama ensi zonna zikaaba wano wenkola omwana eyaliwo baŋŋamba yali akaaba ku makya bakolweko ekitegeera naye ngaffe Abannayuganda tuli bakazi bakozi Mukama ansobosezza okutoba okumalako kino ekyeyo naye wentuka Uganda nsookera mu ddwaliro ekyo kyo kimanyi ebigenda bamutwala tebigenda ba birungi okusinziira bwensula.